mukyala nyweza ekyapa. Okay. Naguno no mwaka Suuna Ben tegumugendedde bulungi. Suuna tegumugendedde bulungi naye munange omwana w'omuntu bw'akuyita community husband. Aba ategeeza ki? Anti oba wa community. Nga twabalaba wano ne Fifi. Mulimu abantu bangi n'omuwandiisi aba ali mu community. Anti yaliko ne Fifi. Fifi? Byali gundi. Content. Yeah. Yali content. Komekereza. Fifi alaga nti Nambwayo wadde biri byaliwo yadda mu maka ne relationship ye ne Suuna Ben neddawo kyayise situationship. Oli tata w'abaana. Ate ali makage. The rest is background noise. Anti omusajja agenda kwanjula. It's okay. Ayanjula as many as he wants. Nambwayo atulabera eyo. Yamugambye nyweza ekyapa Nambwayo mukwano kwata ekyapa tokita. Addeyo okusibya saakole. Basinkane ne Ben beebuuzeeko addeyo waka. Yes. Ono bamala omwanjula bamutwale mu apartment. Amala ajja ku HK Media atugambe nti ayagala buyambi. Omusajja yamusudde mu apartment yakamukitonda. Period. Kyekirala. Genda kubuulinga kyekituufu ate nga kirumira ddala okuba ng'oli lubuto omusajja ali eri ayanjula. Ate kiruma. Bannange kiruma. Kiruma biki ng'oli mu maka. Ekyo kikuluma oli mu muzigo, oli bubi, embeera mbi. Naye kati kikuluma biki? Kiba kikuluma biki? Kankubulire waliwo time wootuuka gwe kyali mwana muto okyali mu byalaavu. Ndi mu baby. Okyali mu bya baby. Kwata ngankaba. Ebyo byolimu. Ono. Fifi the Queen yaweereza Nambwayo obubaka mu bbaluwa gye yawandiise erina essay erina paragraphs okyusa n'empapula yamuweereza ebigambo ebyenjawulo naye ndowooza somewhere Fifi message eno yabadde nnungi ogiweereza Nambwayo. Fifi the Queen agamba nti mukyala Suuna Ben agenda kwanjula omukyala omulala embu era mu muleeta eno Letter yabadde gamba tugisomera balabi ba HK Media. Yes, yagambye open letter to Mary Nambwayo from Fifi. Dear fellow woman, prepare yourself cause soon mujja wayanjula omusajja wamwe. Yatukidde ku point. Suuna Ben esawa yonna abikola. Simba wakati. Kozi n'ekirala buli mukyalo omufumba afe ku bufumbo bwe. Wanje mama. Bave mu bufumbo bw'abalala. Wanje mama. Omukyalo omufumbo yenna ng'oli eyo ng'olina obufumbo obugenda mu maaso. Simanyi lwaki olindiriza obufumbo bw'omukyalo omulala. Yagenze mu maaso n'agamba, Dear Nambwayo, I want you to look in the mirror and tell yourself these words. I am beautiful, blessed, intelligent, hardworking, and you deserve the best, not sympathy. Ate what sympathy? Nambwayo mama w'abaana mulamba. Kati goba bakuwe Nambwayo yali maka ga Suuna Ben saawe. Ate nga n'ekyapa kiri mu mannya ga. Naye Suuna Ben agenda kwanjula. Njagala okubulira ebigambo bino. We bakuwa okwanjula n'ennyumba olondako ki? Nyumba okwanjula tuli birala. Abagundi abakazi abangi nnyo bali eyo. Nga babanjula naye nga basula mu mizimu. Nsonga yakwagala tukakasa ku media. Genda mu maaso. Fifi yagenze mu maaso n'agamba, Dear multi-talented journalist Nambwayo. You innocently fell in love with someone who just wanted to be helped and directed on how to navigate through Kampala. It is so bad that your feelings were taken for granted. Kuba village champion yali ayagala kuyiga Kibuga and you were available. Fifi yasoundize mukonga ayina mwaka kuku ne Suuna Ben. Suuna Ben yamuyise village champion mukwano. Village champion ye muntu yawangula kati ekyalo kyonna mu kyalo nga ye breadwinner. Breadwinner w'omukyalo. Anti ye nannyini kinyaanya Masaka. Kyeva kyekyamunyisiza village champion naye Hadija. Nedda munnanga abantu abava mu kyalo mubayisiza bubi. Nze mbabuuliramu abaana abakulira mu kibuga naye ng'ate abantu abava mu kyalo bali successful basinga.
Fifi yagenze maso n'agamba, it is bad that you so lust as love and you gave in all. I want you to prepare your mind, self, emotions, body and be ready for social bullies and depression. Siba wakati. Siba wakati yao. Adija. Kambuze. Buza. Nambwayo yagamba ko ku Fifi the Queen nti ali depressed. Amugambye be ready. Ate ready for what? I want you to prepare your mind, self, emotions and body. Be ready for social media bullies. Omukyala ayingira ennyumba nga teriimu nzigi. Omukyala ayingira ennyumba nga teriimu nzigi, teriimu madirisa, n'agamba nti nze ngenda ssula wabweru. Nze ngenda ssula wano kantekewo leesu. Tutekewo ebipapula. Ng'alina n'abaana alina n'olubuto. Tosobola mugamba mbu no prepare for depression. She already has enough. Kati nno okyali kwako yagenze maaso n'agamba prepare yourself, be ready for social bullies and depression because soon your community husband is going to be introduced. Your community husband is going to be introduced. As someone who was all still in love, kijja kunyigam, but get ready nga bukyali. Do not blame the other woman kuba naye bakwana mukwane. Nambwayo, I ask you to leave your situation. Nambwayo, I can't ask you to leave your situationship, but I will ask you to be very keen. Nyweze ekyapa. Awe nagambidde Fifi the Queen oyina amagezi ne ssente. Ate awo ssente zeyolekeddewa. Anti omuntu alina amagezi aba ne ssente. Si buli alina amagezi nti alina ssente. Abamu baba tebayina. Mulimu abagagga abatategeera. Omwana yamugambye Fifi, mukwano nyweze ki? Ekyapa mu ngalo. Embeera eno okusinziira ku article kale gyegenda ng'ekomekereza. Fifi alaga nti Nambwayo wadde biri byaliwo yadda mu maka ne relationship ye ne Suuna Beni neddawo kyayise situationship. Oli tata w'abaana ate ali maka ge. The rest is background noise. Anti omusajja agenda kwanjula. It's okay. Ayanjula as many as he wants. Nambwayo atulabera eyo. Yamugambye nyweze ekyapa Nambwayo mukwano kwata ekyapa tokita. Addeyo okusibya saakole. Basinkane ne Beni beebuuzeeko addeyo ewaka. Yes. Ono bamala omwanjula bamutwale mu apartment. Amala ajja ku HK Media atugambe nti ayagala buyambi. Omusajja yamusudde mu apartment yakamukitonda. Period. Kyekirala. Yamugambye nyweze ekyapa. So that your children and you temuviiramu awo. However, since tofaayo ku bajjabo awo nywera. But if you ever wake up ng'okooye, seek legal help. Rehab. Depression, legal help bannamateeka. Bw'owuliranga ng'okooye Suuna Beni, ng'ekyapa kino bali mu kisika. Tewali kyapa genda mu bannamateeka. Naye nze kyenyiza okugamba. Naye Adija. Tosobola kwesiba ku musajja. Yakyogeddeko. You let them be. Yep. Ono mwala yatugamba nti mu relationship ye gentili, ye film star, yani ye bulisiri. Byonna n'abitubuulira ne tubitegeera ate ne tubikkiriza kuba twalabako. Omukyala ayingira mu nnyumba nga tennaba kuggalwa, nga terina miryango, terina yadde ne wooteeka omufaliso, tomwerijjako. Oshegedde. So kati Suuna Beni awasenga bw'ayagala, nze ndowooza yange. Awasenga bw'ayagala abakazi bonna bamala bamwise community husband. Hey! Community husband. Fifi yakubye n'akubira ddala. Ati keno yagenze maaso tukomyewa we tukomyewo twandibadde tubeera. Naye mu kumaliriza ayina akantu ke yayogedde ke nabadde njala twogereko. Yagambye lastly weegendereze byolya byonywa kuba hehe ensi eno yatabuka byanywa mujja we maidi. Weegendereza omusajja akola nga asikaali wamwe. Kawulire nti weegendereza omusajja akola nga asikaali wamwe ayinza okuwambira omwana bwe kitaba bw'atakuwa butwa. Don't put ideas in people's heads. Omanyi osobola okubeera eyo ng'ekintu tekigenda ku happeninga n'okiteeka mu oba osanga ye ayinawo
link je yafunye akawulira awo nti omusajja onakola ngaskali wachikacha beni I think yakozesa just psychology which is good naye if you see something like that ngolinga Fifi kubira Nambwayo esimu aliwon them morning aberenga akimanyi naye bw'oteeka information ngeyo publicly osobola okuteeka ideas mu mitwe gy'abantu bangi abatayagala Nambwayo oba bajja ba Nambwayo bangi ne bagenda ku gate wenyini ne bakolagana naskali ne bamuwa ssente oba ne babaako ne bye bakola so I don't think that was necessary. Simple. Nze mulindowooza ate Fifi yakoze bulungi okuwandiikira Nambwayo ka message kano. Anyway, byonna bisoboka. Byonna bisoboka. Biyinza okuba nga bituufu. Kubanga Nambwayo yazaala kati. Tannaba kuzaala but she's pregnant. Yes, bw'obanga oli mama tuusu. Omusajja ng'ategeka mukolo bw'ofunayo mukwano gwagamba mukwano omuyaga gujja ayina omutima gwakaluba taddamu funa lubuto no yagenda oyingiramu eyo ennyumba ng'alulina olowooza alufunidde omwo twamukolako interview ng'ali lubuto Nambwayo omutima gwakaluba mukwano naye Suuna Ben community hubby naye siwulidde opinion ku nsonga eyo. What do you think about it? I think Nambwayo nze nga nzeera mpagira Fifi nga ngamba nti Nambwayo nyweza ekyapa mukyana agenda ayanjule naye nyweza ekyapa bw'owulira ng'okooye nga Fifi bw'agamba seek legal help genda mu bannamateeka Suuna yewere nnemba naye agenda awasenga bw'ayagala oba abanjula oba ewaba Nambwayo yayanjula Sina we nalaba mukolo naye tomanya ayinza oba teyagupostinga anyway naye nga mukyala nyweza ekyapa okay naguno nno omwaka Suuna Ben tegumugendedde bulungi naye munange omwana w'omuntu bwakuyita community husband aba ategeeza ki anti oba wa community nga twabalaba wano ne singa mulimu abantu bangi n'omuwandiisi aba ali mu community anti yaliko ne Fibi byali gundi content yali content ngenda kubira Fibi mubuuze mukyala nzolwa bannange kati mukyala nzolwa oyagala kuleeta bizibu Mama tuusu namulabye ng'akoze challenge kyalesiyimirirawo ne ngamba ya baasi lwaki onumya naye Fibi atukubye omukwano agenda zaala balongo amiina inshallah mukama amusaasire kubana nga balongo mbaagala nnyo ate mbu balenzi babiri ndageze tebatuuza bigambo ebirala balenzi babiri kati nga bw'olaba nzolwa omwana omusuubira kufaanana ati muzungu white muzungu Fibi ogenda kuzaala abazungu mbwaggwe purinti z'abaana naye kati webaba babiri tugenda va ku kiri eky'omwana wa Fibi abaana ba Fibi kozi ono omu abadde yamuyitumaani famous wa Ashakama amutumaani Miracle something like that biri mu church kati tugenda muyita Miracle 1 Miracle 2 oba Monday Tuesday ate alina kuba Sunday Sunday omu agenda beera Saturday omulala nga ye Sunday abaana be batuuma amanya ga Sunday baba bazadde ku Sunday baana bawe baba nnyo n'eddiini baba nnyo n'eddiini naye la famire ya Fibi ya ddiini bambi naye nga tubadde ku Suuna Ben Nambwayo nyweza ekyapa mukyala ate bw'oba ng'oli lubuto ng'oli mama tuusu kati ekirungi bakulabudde omusajja bw'anaayanjula it is okay kati already olinako idea tokiteeka mu birowoozo nga Fifi bwe yagambye social media ye egenda kuboolinga kyekituufu ate nga kirumira ddala okubanga oli lubuto omusajja ali eri ayanjula ate kiruma bannange kiruma biki ng'oli mu maka ekyo kikuluma oli mu muzigo oli bubi embeera mbi naye kati kikuluma biki kiba kikuluma biki kankubulire waliwo time wootuuka gwe kyali mwana muto kyali mu byalaavu
ndi mu baby. Okyali mbya baby. Bw'atakwatanga nkaba. Ebyo by'olimu. Ono. Mukwano. Bw'atakwatanga nkaba. Bwe simukubira ku video call mayo bwongo kyebungamba alina omukazi omulala. Ninde osuke mu 5 ogende nga mu 7 yawo. 7 yawo. Mukwano ebya laavu era bw'obeera ondeetinga olina okulowooza nti singa laavu eggwawo kiki kye tuba tulina no ekitugata n'omuntu ono. Watyanga laavu bw'eba ewedde toyagala kibagatta. Kubanga toyagala kibagatta ani atakyagala. Ati laavu bw'eba eggwawo. No like omusajja we aba akuwasizza gwe ngamba va kuba neeno bakaceere. Naye ngamba omusajja we yakwengeginga ye engagement ring yeri. Munnange nagijjako. Wajijjako wagizaako. Wankuba akavulukolo ne ngamba aya basi. Naye nakukwata. Wajijjako. Nagijjako mukyala. Golodi omulamba. Oba abayaye bamusika. Abayaye bamusika. Kyebakengala. Engagement. Nti waliwo wootuuka. Nga laavu si gye mutunuulidde. Nga mulina okubeera n'ekintu ekiba bringinga together nekikomyawo eyo laavu by force. Laavu tesobola kudda. Ate ekyo omusajja bw'akukyawa ne bw'oba n'abaana n'asala okugenda introducing omukyala omulala aba akutadde mukwano. Abo be batono. Abo abaami bwe batyo be batono laavu ekomawo. Laavu ekomawo. Kyova olaba bakugamba mu relationship yo olina okugizanga bujja buli kiseera. Ensonga lwaki gift ezo tezirina bulamu obumuli muli like your dinner dinner dates ezo mulina ogenda kugiza dinner kubanga buli bwe muvaayo yonniyo olina kyusa ekisenge every year. Ekitanda bwe kiba kibadde eno nga tukikyusamu. Ekitanda kyennyini kyemukyusa kubanga buli mwaka waliwo ekitanda ekifulumye ekiriko material gwe tutunda. Kati nze buli mwaka nsula ku kitanda kipya. Era oba olaba TikTok zange olaba nga luli nalina ekitanda kyeru. Buli mwaka nsula ku kitanda kipya. So olina okukyusa. Senga bwe kiba kibadde kya pink omwaka ogujja. Senga Hadija. Senga Hadija. Kati Senga Hadija. Tojja tuguza bitanda buli mwaka mukyala. Enkubuulira ebigambo bino. Omukwano is sacrifice. Total sacrifice. Mulimu abatakimanyi omuntu anyiga nanyigira omwezi mulamba. Abo abasajja bwe batyo tebakuzibwa era nze kasita testingako nonyigiramu enaku 3 ng'onyiga olugenderezo lwo olutalo. Okola ki? Sikuzaako mukono nkukyawa. Because I'm a happy woman. Ndi happy. And I'm a happy soul. Yes. Ndi very happy kati wenzija nekugamba bambi I'm sorry. Nekola buli kimu nga ndaba omutima gw'omugumu. Nkuleko bajja kunkalubiriza. Kati awo wenkugambira Suuna Ben. Laavu ekomawo. Tedda. Eyo Suuna Ben tejja kudda. Ejja kudda. Kati ate nekyo kino Nambwayo bw'abanga eno saga eyaliwo mu kusooka. Kubanga nze kyemmanyi kati Suuna Ben bw'aba agenda Kwanjula ayinza okuba omukyala bw'agenda Kwanjula ayinamu ka ssente. Yes. Kubanga tayinza kuba essaawa eno nga Suuna Ben ali mu kuzimba maka malala ssente anaaziggyawa. Kubanga ennyumba tennaba kuggalwa. Kati kye kino kyenkugamba. Nambwayo bw'abanga biri ebyaliwo byaggwawo. Nadda mu mukwano ne Suuna Ben naddamu n'amusembeza mbo taata w'abaana. Wallahi Suuna Ben takwagala yeebakiridde kubbako kyapa. Kyapa n'akibbaati. Aja kukitwala. Ng'ate kiri mmanya kyovula baba. Omusajja tasobola kukola bwe mutyo ne mwesikasika mutyo laavu nedda. Eyabaguze ettaka kojja wa Nambwayo. Ettaka lya famire. Bajja ddigo bakosola. Suuna Ben alina kyagoba. Kyabala. Anyway, simanyi. Ayina kyabala tasobola kudda. Wasala ekigambo naye. Tasobola kudda. Sikiinaako kakafunti. Era bw'aba yadda. Suuna Ben bw'aba yadda mukyala. Fifi akugambye nyweza ekyapa. Bw'oba wakisimira ttaka yinki 2 yongerako. Omusajja tasobola kukola bintu ebyo mu mawulire n'abanga akwagala. Era bw'adda aba ayina kyakwagalako. Nze nkubuulira singa esaaga kati Suuna Ben yafuna ekyapa ekyo Nambwayo kyayina. Nambwayo aba awedde. Flat n'abaana be. Singa Suuna Ben akifuna. Kati n'akifuna Nambwayo wamanyira nti Suuna Ben tamwagala. Naye lwakuba kati Suuna Ben ayinza pretending nti laavu weeri.
Wansonga ekyapa takiina. Ekyapa kiri manya gaabwe babiri. Tewali asobola kyusa kyapa nga tosobola kyusa kyapa nga omuntu gwe muli naye ku kyapa taliiwo. Anti kati ye nga Suuna yali aclaiminga nti ye teyagula na Nambwayo. Ate nga teyagula ate nga ekyapa kiri manya gaabwe babiri. Mbo bakifeekinga. Batya lwaki Nambwayo ali mu nnyumba oba bakifeekinga? Mukwano Suuna Ben ne bwabba ekyapa amala budde kubanga tasobola kikyusa nga omuntu gwe bali naye ku kyapa kyova olaba ekyapa kiba manya g'omwana era g'obeera n'ebyo bizali ekyapa mukiteeke manya g'omwana kubanga oyo mwana nga tannaweza myaka 18 tewali asobola tunda ttaka eryo. Naye nga Suuna naawe bw'oba ogenda kwewasiza ekibeibe kigenda kuintroducinga nalirako nti omukyala musawo muganda oba musawo nasi like mbuuza bubuuza si bubi mbadde ngamba nasi wadde ogamba nasi like musawo oba bagamba musawo oba akola mulimu ki. Congratulations tukwagaliza ebisinga Suuna yanjula ekyana kyattu okikuba omukolo guli makeke ne Nambwayo gyali yeekwate mu byenda kyala muno omuwadde munange leero Nambwayo tulongume kati era ono tulina mugamba tulongume multi-million mansion millionaire planned wife planned baby mama tula wamma gwe osirike kusabaana bo bw'oba n'ekyapa weesirikire baleke bagende beekuba emikolo gyabwe simanyi kyojjakukola kuba kati omwami bw'aba agenze olina abaana oli mu nyumba ya mwami ate oba onaafunayo otya omwami omulala ate obuzibu ofuna omulala n'omusajja aba afunye kyeyeekwasa oba onaazaalirawo abaana bo kitegeeza olina okukwata bulungi Suuna Ben ajjoweza abaana bo nga 6 abanaajja mu nnyumba eyo ubeere n'abaana naye senga Hadija ajjazaala agenda yes nga ye Nambwayo yali awo Suuna Ben bwajja n'amuzaalamu n'agenda tewali buzibu bannange mulekerawo okucunya baggawo child kasita abeera nga buli kimu akireeta bizinesi yagikola agenda ayendenga bw'ayagala tukolerera baana mumuli awo mukolerera laavu mbeera baby teyakutte omusajja agaana okukwata just essimu emu akusanga ozirise nga neiba bakuwujja olugoye mukwano naguma amaze omwezi mulamba kati takwata kyova wajjako engagement ring sali engaged Hadija munaye njagala okubulira ebigambo bino nti eno platform kwotudde togizanyisa no I wasn't oyinza okuvaawo watch this video I'm sure oyinza okuvaawo n'omuntu Hadija gade manyi olina nekyotegeeza amazima gegaliwa no I wasn't engaged just ring nali njiyina nga ngikozesanga kumprotectinga gye nali nkola asaala bakama bange kunkwana so nagenda ogendayo nga neeyisa omufumbo so kati nekibateekamu ekyo nti ndi mufumbo nenvaayo genda wabuuza nesijjawo gamba Hadija ntegeddeyo waleke ntegeddeyo wavaayo completely mpola mpola naye nga sikyaliyo nnyo you're going to make it inshallah bana mugende musubscribinge ku YouTube channel ya Patra NTB Media. She's a YouTuber, a young star, a rising star wa YouTube. Tumuwagire tumusupporting naye ajja akikube nga bwe nkikuba. Amina. Yayagala nnyo entertainment shobola bayanvuze mu direction eno. Ate nze nali nakowa kubanga engeri gye njagala ennyo ebintu by'okusabula saagala kukola atalo n'abantu. Ate abantu bakutuuza mu bigambo. Ebintu by'okuzigye wange nga bwe bantuuza mu bigambo bijja kunkooyamuko. Naye abalala bagambanga. Baani? Abagala okutuuza mu bigambo. Abagamba nga nvuga mu mmotoka bw'oba oyagala okuntuuza mu kigambo ino medication nti okadda. Olutalo lw'abagagga. Hadija bakabaga kuwadde amafuta. Olutalo lwabadde lw'abakyala bagagga aba ne bw'oba ggwe tosaba mutereyimba. Olugenda mwatisi ne babikutuuzaamu. Mukyala. Olutalo lwabadde nege. Kola ssente naye bagagga aba. Abakyala bagagga babiri naye omugagga gwe mmanyika ali omu Ameriya. Kirina ssente n'amagezi. Kirungi kirina ssente. She's beautiful. N'omutima gwe bange badde nti tweyisizaamu ku gaali
mwesiza mukugali ne she's a good woman. She's a nice person. Big up Amelia. Big up Amelia. Big up Adija. Thank you. Kale gobo sibula abantu. Banange tukomye wano mwe bali nnyo kubanga muri ku HK Media, mwe bali kubanga mutwetegereza, mwe bali kubeerako ne mu commentinga wendowoozayo wetupateterezezaamu osobola tugamba nti Patra ne Hadija Kigozi muterezeemu wano na wano olala mutugambe nti muyimirire olala mutuleko mbusubi mubutuleko mutuwe ideas zammwe buli kimu kyonna tuba tusobola okikola naye nga sigala nga wekumidde ku HK Media nange nina YouTube channel yange njita NTB Media so wafunya kadege nayo berenga o subscribinga Patra kege manya gange yakati na ba subscribers bana nzito wali mu 13 mu wow nzito that's amazing ai kati chichibuze muchi what's the problem tegala kucheka yo content views bana Adija zimala mu amanya no but with subscribers nina slowly oyina subscribers abana banjagala. Wow, from your TikTok? From my TikTok. That's amazing. Kale, bannange tweyanza nnyo bakwano.